n'ekitundu abantu bali mu kubonaabona mwe muli kweraga mu mamotoka nga mugamba eggwanga liringa lyammwe kabondo bubondo kali awo ng'omba okulayira ki? Muveeyo nammwe. Kulayira teri bikolebwa. Ebintu byonna ebikolebwa tebimuli makulu. Mugenda kulayira kuvuganya kuddamu kuvuganya Kyagulanyi kukolera Kyagulanyi strategy ndala za kumuyiribya n'abanuupu kubasiba nga tebalina musango. Okulayira kunyongerako ki? Kuba bye balayira teri bye batuukiriza, bye balayira teri bye bakola. Kati okulayira kwaki? Ng'eggwanga liri mu katu, amafuta gali mu buseere, buli kimu kiri mu buseere, liri mu kubuzaabuzibwa, abantu mubajja ku nguudo muli bagoba mugamba kozi ebizimbe babimenya. Kati okulayira kwaki? Nga byonna bya bulimba. Muli kugamba kozi muli kuyisa biteekateeka bitali mu makulu kozi severonite wa bill kozi biki muli kuvuga mamotoka ga road royce bilioni 2.5 bilioni 2 n'ekitundu abantu bali mu kubonaabona mwe muli kweraga mu mamotoka nga mugamba eggwanga liringa lyammwe kabondo bubondo kali awo ng'omba okulayira ki? Muveeyo nammwe. Kulayira teri bikolebwa. Ebintu byonna ebikolebwa tebimuli makulu. Mugenda kulayira kuvuganya kuddamu kuvuganya Kyagulanyi kukolera Kyagulanyi strategy ndala za kumuyiribya n'abanuupu kubasiba nga tebalina musango. Mwe mwaleeta ebibiina ne mugamba Uganda tuli mu mulembe gwa bibiina. Mwe muyiribya ebibiina. Awatali kuvuganya ate wabeerawo gundi. Tewabeerawo performance. Buli kimu kibaamu okuvuganya deni n'otegeera obunafu bwo oba obuno bw'amaanyi go we gali. Gwe lwaki mulowooza nti bali abalala tebalina mugaso ng'ate nabo bana Uganda? Ebintu eggwanga mwe muliziiza emabega. Temubuulira president kituufu. Parliament ye bode yokka esobola okuyamba omuntu wa bulijjo naye abalimu tebalina makulu. Tebalina makulu era nze neewuunye sente zitokomoka mu balonda ba MP balonda ba supiika kozi balonda baani baki nga temumanyi na ddembe lya muntu wa wansi wa bulijjo luyaki kulayira kuki? Eggwanga liri temuvangayo na kugamba nti oba mu ggwanga liri mwogere ku mafuta mwogere ku bintu ebiruma abantu mumaze okumenya amayumba g'abantu mugamba kazi tubiyimiriza gundi oda yali nfu ekitegeeza balooya be basoma tebabitegeera abalamuzi be basoma tebabitegeera. Muve ku namwe kufuulinga bana Uganda. Kulayira kati mwenna focus muyijje ku bintu ebitwala eggwanga mu maaso muli kukula bana muno njagala mumbulire emirundi gye mulayidde kiki ekikyuseemu. Waliyo yabadde kuno abakozi ba bloga begundi abasoga naye yasaamirira muli bagaye njagala muntu awaana NRM bagiwaane nga tewali kyekoze. Tuveeyo tuwaane ebitaliiwo because ye NRM yafuuka ddi nti bawaana boogerera njogerere. Omuntu akoze teyeetaga kwogerera. Omuntu akoze birabika abantu babirabirawo ku maaso ne bagamba nti kituufu kino wadde nga kino kiriwo ekiti naye kino kyakolebwa naye kati buli kimu kyakubuusabuusa. Mukulayira mututwala mu biki? Nze waliwo ebintu byesi mwonone sente naye nze mbabuulira ekintu eki kirungi n'oba gasoma diguri mmeka n'oba olina obugagga obwenkanawa amazima gali nti teri gwe nalindabye nga baziise ng'ayimiridde. Teri gwe nalindabye nga kwegamba ng'avudde kunonoza ekika kye mbu kuba mugagga kuba pulezidenti kuba muki bwe mubonyeebonye ensi eno. Teri ayingira na motoka mu buliri muzireka bweru. Tewali ayingira na motoka mu buliri.
tewali ayingira na kintu mu buliri buli kimu ofaako ng'oweebase osooka kufaako n'ojjukira luvannyuma nnyo ndi wabaddeko n'ekintu mweragimu kwegamba Katonda ye wanjawulo muli amu tugamba abaasoma mwasoma degree it is just a piece of paper. It is just a piece of paper. Degree, it is just a piece of paper. Re-education is seen in behaviors. Ne muliawo ngena nemba tunulira banaye ng'ekibiina kyaffe kiswala muliwo kuwaana buwaanyi n'ebitaliimu nenga amazima mulaba nti bifu kanyabelani nalaboli kaze bayisiza kaze bali bafunya amantu babiri matanu koze atanu mu maka mu munana koze bali mu bibiri nenga mbakatirabo gwe eteka lyo iso boli manyi eteka lyo iso boli manyi nga karense yafe yesinga obutono tweyiya bweyi yatulabye tukoze tutyo okulaba nga karense yafe gejja muko nebere y'amaanyi nenge eteka lyo iso libanyi ndokimanyi nawe liko affectinga Uganda nene nnyo okusinga mmwe Uganda nene nnyo okusinga mmwe nze ndiweeka muli but nja kuba kugobera amazima buli kiseera because nze tindi lwendifa Katonda naidi ate nze Katonda yantaawo kunsi nga tiri dependent nze ndi independent. That's why mbakobera amazima buli kiseera ndi independent. I'm independent. Tiri dependent. So mube ku ebyo ebyekisiru bye mulimu kulayira ki mbeyo nebyekidega by'emirimu mulimu era kulayira mwena obwongo buli awo muko maadi gali kutonda muje mulime neiwanga liri mu kulima muje mulime mulina ekintu kye musobola bongo bwabusibira galalawo mu confusion mwena diversion buli kisera diversion always nzaka mbakobereko koze ebizimbe babimenya kati okulayira kwaki nga byonna bya bulimba muli kugamba koze muli kuyisa biteeka bitali mu makulu koze severonite what bill koze biki muli kuvuga mamotoka ga road royce bilioni 2.5 bilioni 2 n'ekitundu abantu bali mu kubona mwe muli kweraga mu mamotoka nga mugamba eggwanga liringa lyammwe bubondo kali awo ngamba okulayira ki muveyo nammwe kukulayira teri bikolebwa ebintu byonna ebikolebwa tebimuli makulu mugenda kulayira kuvuganya kuddamu kuvuganya Kyagulanyi kukolera Kyagulanyi strategy ndala za kumuyiribya n'abanuupu kubasiba nga tebalina musango mwe mwaleeta ebibiina ne mugamba Uganda tuli mu mulembe gwa bibiina mwe muyiribye ebibiina awatali kuvuganya ate wabeerawo gundi tewabeerawo performance buli kimu kibaamu okuvuganya deni notegeera obunafu bwo oba bw'amaanyi go wegali gwe lwaki mulowooza nti bali abalala tebalina mugaso ng'ate nabo bana Uganda